Owooluganda mu Kristo nkulamusiza, kansuubire muli bulungi, Omukama akuumye. Mwebale kwekumira ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Obubaka obw'olwaliro bwe ngenda okugabana naffe si bubaka bwangu bwa kukkiriza, si bubaka bwangu bwa kutwala. Era weeteeketeeke bulungi nnyo okuwuliriza bye ngenda okwogera. Era bw'omala okuwuliriza, bw'olaba nga bigasa, bigabaneko n'oyo omuntu gw'oyagala ku mutima gwo. Tugenda kubeera mu kitabo kya Peetero ekyokubiri, ebbaluwa Peetero gye yawandiikira amakanisa ag'enjawulo, ebbaluwa ye ey'okubiri, kye tuyita Peetero ekyokubiri. Tugenda kutandikira mu ssuula ya 3, olunyiriri lwa 3, olunyiriri lwa 3 paka ku lunyiriri lwa 10. Wagambayo wati: ekisooka mutegeerere ddala nga mu nnaku ez'oluvannyuma, ekisooka mutegeerere ddala nga mu nnaku ez'oluvannyuma abantu abagoberera okwegomba kw'emibiri gyabwe, okwegomba kw'omubiri gwabwe, balijja mu mmwe nga babasekerera, nga bwe bagamba nti, eyasuubiza nti alijja aluwa. Boogera ku Kristo. Bantu bangi balijja mu mmwe nga babagamba nti Yesu Kristo yabagamba nti agenda kudda aliwa. Eyasuubiza nti alijja aliwa. Kubanga kasookedde bajjajjaffe bafa, ebintu byonna biringa bwe byabanga okuva ensi lwe yatondebwa. Beefuula abatamanyi, abo abantu beefuula abatamanyi, agamba beefuula abatamanyi nti edda Katonda yalagira bulagizi, era olw'ekigambo eggulu n'ensi ne bitondebwa. Olw'ekigambo kya Katonda ensi yatondebwa, ng'eggyibwa mu mazzi era n'ebeera wakati w'amazzi. Era olw'ekigambo ekyo ensi eyo ey'edda amazzi gaagisaanyaawo n'ezikirira. Era olw'ekigambo ekyo eggulu n'ensi ebiriwo kaakano bikuumibwa nga birindiridde okwokebwa omuliro ku lunaku olw'okusalirako omusango n'okuzikirizibwa kw'abo abatatya Katonda. Nti ensi eya leero erindirira okusaanyizibwawo ku lunaku luli olw'okusalira omusango eri abo abatawa Katonda kitiibwa, n'ensi eno erisaanyizibwawo nabo. Tiwe weeyongerayo n'osoma, waliwo olunyiriri lwenjagala okukoonako ennyo naye luli awo mu maaso, nina kye njagala okulaga. Olunyiriri lw'8: naye abooluganda, temusaana kwerabira nti mu maaso ga Katonda emyaka 1000 giringa olunaku olumu, era olunaku olumu lulinga emyaka 1000. Mukama waffe taludde kutuukiriza ekyo kye yasuubiza. Mukama waffe taludde kutuukiriza ekyo kye yasuubiza. Taludde kutuukiriza ekyo kye yasuubiza ng'abamu bwe balowooza, wabula ye
akyabagumiikiriza nga tayagala muntu yenna kubula, naye bonna beenenye. Olunyiriri olwo lunyiriri lwa 9. Nti olunyiriri lwa 10 ne lugambayo luti, olunyiriri lwa 10 ne lugambayo luti, naye olunaku lwa Mukama waffe lulijja ng'omubbi bw'ajja, nga tewali n'omu amanyi. Eggulu lirivaawo nga liwuuma ennyo, n'ebiririko birizikirizibwa n'omuliro, era ensi n'ebintu ebigirimu birisirika. Olunyiriri lwe njagala okussaako ennyo essira, lwe njagala ennyo olowoozeeko nnyo, gwe yenna atakkiririza mu Katonda naye ng'olaba vidiyo eno weebuuza, olina ebibuuzo byagala okwebuuza. Okimanyi nti buli lunaku oluyitawo Katonda akulaga ekisa kye ng'akugumiikiriza. Katonda akulaga ekisa kye ng'akugumiikiriza odde gy'ali. Okulwawo oba obutadda bwa Mukama waffe Yesu Kristo mu ssaawa eno kati kisa kye gy'oli gwe atamukkiririzaamu, akuwa time bwenenye. Kyova olunyiriri olwo olugamba bwe luti, olunyiriri lw'omunaana lugamba, naye abooluganda temusaana kwerabira nti mu maaso ga Katonda Mukama, mu maaso ga Mukama emyaka 1000 giringa olunaku olumu. Kati mu lunyiriri lw'omwenda lugamba bwe luti, Mukama waffe taludde kutuukiriza ekyo kye yasuubiza ng'abamu bwe balowooza, wabula ye akyabagumiikiriza nga tayagala muntu yenna kubula, naye bonna beenenye. Agumiikiriza, taludde kutuukiriza kye yasuubiza, wabula akyabagumiikiriza nga tayagala muntu yenna kubula, wabula ayagala bonna beenenye. So Kristo obutadda leero kisa kye eri ggwe atannamukkiriza, kisa ky'amaanyi nnyo, era singa okimanyi wandibadde ogwa ku maviiviigo n'omutendereza, kubanga okugumiikiriza ggwe ne we giba myaka 10 n'atadda kati mu myaka 10 ng'agumiikiriza ggwe odde gy'ali. Okitegeera? Kisa ky'amaanyi nnyo. Naawe ayina abooluganda n'abaagalwa ab'emikwano b'otagabanangako nabo kigambo kya Katonda, ng'omanye ekisa kya Katonda. Katonda kye kyamutwalira okusobola okutununula, okutuggya mu busibe bw'ekibi, okutuzza gy'ali, okuteekawo enkolagana naye, okuteekawo mu mitima gyaffe okuyaayaana okumusinza n'okumutendereza n'okumuddiza ekitiibwa mu buli kimu kye tukola. Kikyamutwalira okukola ekyo, tikyatwala omwana we okukka wansi ku nsi n'awaayo obulamu bwe n'afa ku musaalaba n'azuukira, n'amala n'atusindikira Mwoyo Mutuukirivu abeera mu ffe atusobozesa okumugondera n'okutambulira mu makubo ge. Si mulimu mutono. Abamu bino ebigambo tebikola makulu yadde n'akamu, abo abatabitegeera. Naye nga tosobola obitegeera ng'oba oyagadde, kusaba busabi Mukama akuyamba obitegeere. Nange at some point ku lunaku lumu nali sibimanyi era nali sibikkiriza. Nali sibikkiriza kuba nali sisobola bitegeera. Tebyetaaga magezi ga muntu ku buntu okutegeera ebintu by'obwa Katonda. Katonda alina okubikkula amaaso osobole okulaba, otherwise tosobola kulaba. So saba nnyo Katonda bw'obanga toli mukkiriza akuyamba osobole okulaba obubaka buno obuli mu njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo.
osobole okubutegeera, omutima gwo gweggulewo osobole okureceivinga obulokozi, kubanga kyekintu ekikyasinze okubeera ekyomugaso mu nsi. Omusajja akyasinze okubeera omugezi eyatambula ensi eno ng'ogyeko Yesu Kristo kuba yali Katonda, bamuyita Sulemaani, kabaka wa Isirayiri, mutabani wa Dawudi. Katonda yamubuuza nkuwa eki? Sulemaani n'amugamba mpa amagezi. Omusajja oyo ng'afundikira ekitabo kye bayita ekyomubuulizi oba kye bayita Ecclesiastes, yagamba enkomeredde ya byonna, tya Katonda era ogondera amateeka ge, kubanga eyo y'entuuko y'omuntu. Kale gwe oba wali awo nga gwe obulamu bwo obutambuza nga bw'oyagala, towa Katonda kitiibwa, tofudde nayo. Kunoonya ngeri gy'osobola kutambuza mu bulamu bwo mu ngeri eyo gye watondebwa okubutambuza. Weesuliddeyo gw'anaggamba, muganda wange nkwegayirira, sikumanyi tomanyi naye nkwegayirira okyuseemu odde eri Mukama, kubanga eyo y'entuuko y'omuntu. Obutadda bwa Kristo olwaleero kisa kye gy'oli osobole okufuna akadde okwenenya nga tannadda. Mbagaliza olunaku olulungi, musibe bulungi, Mukama abankuumire. Alabye vidiyo eno ng'ogifunyemu ekintu ekiyigiriza, ekintu eky'obulamu, ekintu ekizzaamu amaanyi, ekintu eky'omugaso, gigabaneko ne munno. Mubeere bulungi, mweraba. Tusisinkane mu vidiyo eneddako.